Mu mwezi gw'okutaano omwaka guno kkooti enkulu ng'ekwirizibwa omulamuzi Bernard Namanya yasazaamu obuwanguzi bw'omubaka wa Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola oluvannyuma lwa munnakibiina ky'NRM Farida Nambikigongo okuddukirayo ng'awakanya obuwanguzi bwe era nga yamuwawaabira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Kkooti enkulu mu nsala yaayo yalagira akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okulonda oluvannyuma lw'okukizuula nti mu kulondebwa kwa Nalukoola akakiiko kamma omukisa abalonzi abasukka mu 16,600 okukuba akalulu mu bifo ebirondebwamu 14 mu constituency eno mu kalulu akalimu emivuyo. Omulamuzi era yanenya Nalukoola olw'okunoonya akalulu mu kiseera ky'okulonda nga kino mbu yakikolera mu kisaawe kya Mbogo Primary School bwe yayogera ebigambo People Power Court bye yalaba nti byali bigendereddwamu kusaba kalulu. Olwaleero Nalukoola ng'ayita bannamateeka be nga bakulembeddwamu George Musisi bagambye nti ensala ya kkooti eno si nnungi eri enkola ya demokrasiya w'eggwanga kubanga yateekawo essuula empya nti singa omuntu alaba nga akalulu kaganye asobola okukola akavuyo n'addukira mu kkooti eragira okulonda kuddibwemu. It is that the voices and mandate of over 28,000 people whose votes were ascertainable were washed away by the decision of the High Court. Tugamba nti kkooti teyekenneenya bujulizi bulungi obwaffe bwe twawaayo kyovula nga atuuka kusalawo kukyamu nti Honorable Nalukoola ya campaigninga naye n'ekirala ekyokugamba mbu abantu 19 balemesebwa mu 6 balemesebwa okuba okulonda nga tugenda mu kiseera ekyokulonda tulowooza nti ensala eyo nkyamu nnyo. Mu kalulu kano Nalukoola yawangula n'obululu 17,939 ate Nambi n'akwata kyakubiri n'obululu 958. Nambi kyagamba nti obululu obusoba mu 8 bwe baamusingako butono nnyo nga ne bwe kityo kyangu okuba nti ye yandiwangudde akalulu kano singa ebyava mu bifo ebyo 14 nabyo byagattibwako akakiiko k'ebyokulonda. Ne kkooti enkulu ekyagenda mu maaso n'okuwulira omusango ogw'okutta yali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga oludde oluwawaabirwa nga lukulembeddwa munnamateeka Macdusman Kabega lukunyizza omujulizi owa 20 omupoliisi Emmanuel Olubo ku bujulizi bwe yawa kkooti ku bbalaza mwe bakizuulidde nti alina ebizibiti n'emiwaatwa gye yaleka mu alipoota gye yakola. I'm saying that this report of yours which was exhibited is a full account of what you did, what you were told when you were at the scene of crime. This report. Not true. Abuuziddwa ku mmundu engeri gye yagibwako magaziini n'amasasi n'ategeeza nti ye yagijjako ne bamutegeeza nti yakola nsobi era kimenya amateeka agakwata ku bizibiti. Now, you told this court that when you realized that the gun was hooked, you ensured that it was safe by doing normal safety precautions. Right? Yes, ma'am. Katanga yafa masasi era nga yafiira maka ge agasangibwa Mbuya Chwatu Road mu Kampala era ng'okufa kwe kwaviirako poliisi okukwata abantu bano okuli n'ab'omu maka ge okuli mukyala we Mole Katanga, bawalabe babiri Martha Kakwanza ne Patricia Nkwanzi, omukozi w'awaka George Amanyire okwosaako omusawo omukugu Charles Otai. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.